Okay, Franka mwalimusinkanye ko mwalimu koseko Frank abadde member w'ekibiina kya Bouncers Association Uganda. Tubadde nga tusinkana mu meeting mu office yaffe nga bawo wekunganidde Frank abaawo. Kubanga abadde bounce omuvubuka omuto ate omulenzi ow'empisa era bambi ntuuse okusaasira kwange eri famire ya Frank nti tusabe Katonda amuwummuze emirembe. Naye nasembayo okusinkana naye mu nkuuka y'omwaka oguwedde mu Lubiri. Sikiinaako obukakafu ssaawa zino. Social media n'abantu bagamba motoka y'amagye eyamutomedde. Bweba eyamutomedde yatukoze bubi nnyo. Wabula bweba si eyamutomedde. Oba Katonda bw'atyo bwe yageze kuba abamu bagamba yavudde ku motoka n'agwa, abalala bagamba motoka y'amagye eyamutomedde. Kati tetumanyi kituufu. Neera nga tusuubira gavumenti yaffe okuvaayo etubuulire kiddala ekyasse omwana w'omuntu oyo kubanga famire ye n'ab'eŋŋanda ze bonna n'emikwano gye nga ffe twetaaga okumanya ddala kituufu ki ekyatuggyeko mukwano gwaffe. Nze nga nze ku sayidi yange mpozi n'olw'ekibiina kya Bouncer tetusobola kwekalakaasa kubanga abadde memba waffe era tunyolwa. Naye bw'aba yafudde yafiiridde ku mulimu ng'akola. Yabadde sigamba nti yamenye ennyumba ya muntu bamukutte abba. Yabadde ali mu kukola kuba yagenda ewa Honorable oyo Honorable Kyagulanyi amuwa omulimu akole amusasula asobole okubeezaawo famire ye okusinziira nti kati ba Bouncer tetulina mirimu mingi ndi awo. Kyobula lunaku tuwanjagalira gavumenti etuyambeko tutere sente mu sako zaffe, tuyina ennimiro etuwa ebikozesebwa etubagirewo emirimu. Tuli bavubuka abato abatudde obutuuzi kati waliyo puroguramu y'emyoga twasabye batuwe ku sente twetandikirewo emirimu kubanga amaanyi tugalina tukyasobola okukola. Nze njogera nga n'abakyala nti nze nafuna obuvune naye bannanga abalala emabega wange bo bakyali balamu. Mwami Frank abadde simanyi ndowooza ye sisobola mwogerera kuba kati mugenzi alamuwummuza emirembe. Naye kyemmanyi nti abadde akola ewa Mwami Kyagulanyi ng'era asasula omusaala. So abadde aliyo ng'akola. Famire ya Frank nze nga n'abakyala Aisha ow'ekibiina kya Bouncers Association Uganda wamu n'ekibiina tutuuse okusaasira kwaffe okuviibwako omwana wammwe omulungi oyo omuto Frank omuntu mulamu omusajja omukozi era tukungubagira wamu nammwe katusabe Allah amusaasire ebyamusobako byonna. Okusinziira ku bantu ekitannakakasibwa okusinziira ku bantu abamilitale babanga babadde mu kufa kwa Frank si Frank yekka n'Abannayuganda abalala abafiirwa obulamu bwabwe buli lunaku ne bannamawulire okutwaliza awamu naddala okusingira ddala kuba kati mu butuufu mu bannamawulire kyate kiba kisusse kuba munnamawulire alina okutegeeza omuntu omulala kiki ekigenda mu maaso. Kati nkubira omulanga bakuuma baffe eddembe abamilitale abapoliisi n'ebitongole byonna ebikuuma ddembe nti bano bannayuganda ffenna tuli bannayuganda nammwe muli bannayuganda mugezengako okukozesa emirembe n'enkubiriza n'abantu mwenna kino ekiriwo ekyekiseera kino ekyakalulu ekyokukyusa ono yeesimbyewo oli teyeesimbyewo kya kiseera kigenda kuggwaawo Uganda esigalewo nga yaffe kitegeeza kyokoze olwaleero mu bukyamu enkya kijja tuddira. Kale nkubiriza yenna ayenyigira mu kintu ng'ekyo bw'oba oli muvubuka okwekalakasa kuleke okwekalakasa tekuyamba okwekalakasa tekutereeza kintu kyonna yogera bwogezi okole. Naye muleme nammwe kusoomooza nnyo poliisi muleme kusoomooza bannamagye muleme kusoomooza bakuumaddembe bonna n'abanaddembe n'abakuumi b'eddembe mugezeeko okukwata obulungi Abannayuganda kuba kyemwalwanirira kukuuma Abannayuganda na bintu byabwe. Sagedde nga Aisha Senkubuge n'abakyala Bouncers Association Uganda.